Ku Lwokusatu Ssabbiiti ewedde eyali omumyuka wa RCC wa Kampala mu division y'e Rubaga, Anderson Bulora yasimbibwa mu kkooti ya Buganda Road ku bigambibwa nti yavoola n'okulebula sipiika wa paalamenti Anita Among. At Hada HB shared information which is likely to ridicule or degrade or demean and promote hostility against a person, to wit, Right Honourable Anita Among. Mu lutuula lwa kkooti eno eyali ekubirizibwa omulamuzi Ronald Kayizi, oludda oluwaabi lwasaba kkooti eruweeyo ku kadde lusobole okutereeza mu mpaaba yaalwo ekintu kkooti kye yakkiriza. Kino kyaddirira bannamateeka ba Bulora okutegeeza omulamuzi ng'emisango egivunaanibwa omuntu waabwe bwe gitaali mirambulukufu bulungi. Bw'atyo Bulora yazibwayo mu kkomera e Luzira. Case is adjourned the 9th of July 2024 at 9 o'clock for the state reply on the bail application. Olwaleero Bulora bw'akomezeddwawo mu kkooti y'emu eya Buganda Road, oludda oluwaabi terukoze kulambulula mu mpaaba yaalwo nga bwe lwasabibwa. Bano balemedde ku mpaaba eyasooka. Kino kiwaliriza omulamuzi Ronald Kayizi obutabaako kusalawo kwonna kwakola ensonga n'azongerayo ku Lwokutaano lwa wiiki eno asale mu mpaaba y'omusango guno nga bwe gwaleetebwa oludda oluwaabi. Adjourned the case 12th of July 2024 at 9 o'clock for ruling on the gate of the charge sheet. This person shall be kept on remand until then. Kyokka oludda oluwaabi mu musango guno nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka lukalambidde ng'empaaba yaalwo bw'eri entuufu nga n'ebyo ebyawandiikibwamu bwe binnyonnyola nti Bulora asaanidde okuvunaanibwa ekintu oludda olwawaabirwa kye luwakanyizza. We pray that you find it that the charge sheet before you is proper in law. Naye teri bigambo byonna bye baleese. Bagamba tebigere bigambo kuva mu Gwokusatu omwezi kutuuka mu Gwomukaaga. Ne tekigambo na kimu kye batadde mu kkooti okulaga nti yakyogera. Kati bapulira ba Bulora baagala kkooti egobe empaaba eno kubanga tematiza nga ne Bulora talina musango gwavunaanibwa. Charge sheet gye baleeta esobola okukolebwa omuntu yenna nga mulimu n'oyo acomplaining okuba nti ye yagikola. Engeri gye batagireese leero kitegeeza nti byonna ebintu byalina bye byanswa. Wano we basabidde bannabyabufuzi okwewala okukozesa kkooti okulwana entalo zaabwe. Politicians tubasaba bwe mwagala kulwana entalo temukozesa kkooti. Ate politics za kwogera n'okwogerwako. Bw'otoyagala kwogerwako togenda mu politics. Omuntu yenna avaayo naddala okusirisa eddoboozi eri abo abalwanyisa obuli bw'enguzi, abalaga ensimbi y'omuwi w'omusolo engeri gy'esaasaanyizibwamu, tuba tulina okuyimirira naye. Ate ebyo nga bikyali bityo, kkooti ya Buganda Road ento ekubirizibwa omulamuzi Caroline Kyoshabire ekkiriza Fatuma Nansubuga eyakwatibwa nga yeekalakasa ku paalamenti okweyimirirwa. Ono yali alanga paalamenti ekubirizibwa sipiika Anita Among okubeera nga yeefumbekeddemu enguzi. Nansubuga yeeyimiriddwa kakalu ka kkooti kakakadde kamu nga kabuliwo ataba muyimiridde obukadde 10 nga si za buliwo. Wakudda mu kkooti eno nga 7 omwezi ogujja. Nti Nansubuga abadde ayagala okutyobola eddembe lya sipiika. Yes, ne incitement of violence. Twetaaga kye tuyita good governance mu ggwanga lyaffe. Noweesanga nga good governance buli siga erya gavumenti nga liyimiridde independently. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.